Fahima. Tripod stand. Alright, basebo ne banya bali kunkola video ne kumukutu gwemunyenye gwanga certificate tuli the beautiful Hope Shifah mu mbera yonna anekanye omubiri agukoze outfit bakaita bata Hope nga tunaona kuuza banange outfit eno Mariam Fashions tugituume ki oba tugituumani banzank Hope Shifah tugituume batyo ka outfit kamanyu linga agenda ku stage tunulia Hope Shifah abawagizi babadde balina ennyonta ku music okomyewo mu music okomyewo otya mu music Shifah akomyewo mu music Rupees kalina sembo okwogerako naawe nakuganze ndi flexible omanyi gino emyaka tuli myaka egirina okukola ennyo Rupi tugenda otuuka mu retirement nga tukoze kati oba olina abafaani bo nze surprise nzikola ne surprise zange abantu olaba ng'ozimala ng'era basigaze ennyonta music waliko ku video yange sometime back ne mala nembivaako then abantu babadde babanja till today yeso jukide twali entebe okuva twakola video ya onnina surprise attack gijjukidde abantu babadde baagala kati ne ngamba bwe mbabaagala nga ne talent njina why not yes nali newumuzaamu nga njagala neterezeeko ng'omuntu omanyi tuwumulamu noweenoonya mu bye neenoonyezaamu nalabye nga ne kino bwe mba nkigasseeko nobody gambayo mama ne gambayo yayingire dam system gambayo wuyo abinjigiriza okay tunulire Hope akayimba kano ani yawandise akayimba ako nno Rupi akawandiika omanyi omukyalo no wa Sava Music Sava Rina Matovu yawandiika akayimba ako yesebo audio ani yakoze audio yakola audio oyo mami bamita Saint Peter ono wekireka waliwo wekireka yoyo yennyini ye yakuba engoma eyo ng'ebintu byonna olese banazirwana kwa maje abakabi Rupi nyanyokola n'abantu abantegeera yes ate nga bali professional mu kye bakola kati omwami oyo antegeera namulabanga like anayambaddeko Shifah jangu oyimbe yingira studio fe wetuli abaagala okukola ekintu kiki why not we push ngena zina so Hope tutunulire okomawooko akayimba concept Ndalimba tugitunulira ng'ekusuutinzeemu ekutuddemu byoyimba byonna binyuma amaloboozi geego lwaki Ndalimba tetutandikidde mu style ndala tutandika mwene y'engoma eŋŋanda n'okudigida Rupi obuyimba nkyaleeta bungi nyina collab ne David Lutalo ye bana ebyo eyo ndala tulina gye wasooka okukola ne David Lutalo gwe weesirikire twakoze endala weesirikire weeri ate Lutalo yaliko man kati oyo brother wange yamukubadde baŋŋamba waleesho gye twaliko bawaliyo mbozi mukati twali makindye ku climax nga celebrating abambozi mukati anniversary y'omwaka yes kati Lutalo yali backstage nannengera n'atuma danka namugayita kasista kangaako ne tufuna meeting nannyombesa nangamba Shifah neno waliyo sente zo olwedde oyambaza abagole bagattireko n'omuziki obayimbire okitegeera so kati bambadde bubi bayimbi bannanga abanjagaliza bw'omanyi ekintu ekyo nga bafaani baagala bayimbi banno baagala abagole bo baagala abakwambaza baagala buli ali ku seeti eno ayagala nsuubira olabye omukyala Aida Nalugo eyo yalinnyo ennyonyi n'ava e China nadda olwa vidiyo yange omujjukidde ku seeti ya onnina mujjukire si ono gwakolera surprise y'ekireka Aida surprise omusajja love emwegezaamu ampagidde mu bya surprise ampagidde amazina ago g'olaba naye ajja kunnyonnyola kyajja kitya yani atraininze but yali idol alaba nti promoting oluyimba n'alinnya ennyonyi nadda lwaki mba siyimba olina okuyimba n'alinnya yakomyewo oyo g'olaba musama so abagole abaagala okuwa Hope Shifah emirimu
Neba kutuuka ku mukolo abazinyi mbayina tebagenda kugira mu kundisho tebatya. Abazinyi mbayina bamanager ab'amaanyi ekintu kino tebatya nti Shifah ababbize mu surprise ate ne surprise tebatya mbu obudde bwabwe si kyabuyina. Kino kirina management yakyo. Endongo ina manager. Endongo ina ba manager tiimu nnene nnyo eyankutteko. Ani akutte ekifaananyi? Akutte ekifaananyi Edwin Po. Omumanyi masavu. Negwe ng'okaayo. Edwin Po. Budget bamanje baataddemu bani abaataddemu. Ne tondabye leero Rupi sikyo? Obimanyi ebyo. Hope abasajja bagenda kwegomba oluyimba luno. Abasajja bagenda Queen boxinga omwami waali. Bagenda kujja ku mudaala. Bagenda kujja ku lujja. Hope ovudde. Ogamba mbadde ndibye nnyo Rupi. Obale todibye. Andi bagenda kujja n'ebisende bonna bakufuwa Ndalimba nga Ndalimba n'omulungi zo sente bazeete tuzeetaaga. Kankugambeyo kano Rupi. Ba extras baffe betulaba mu video. Bonna balina story. Nakeera n'ensanga ekyalo kyolaba. Omukyalo oyo gwolaba Millicent. Omukyalo oli gwolaba. Nakeera n'enfuna ekyalo Kiramba. Omukyalo ono gwolaba. Omukyalo oli gwolaba yantambulidde kuva buwamu okujja wano. Obalabe bakutte sente ne bazikuŋŋaanya bansanyuse. Those people bafuuka part of me. Nyina omukyalo abadde awo maama eno kandi muzimbira nnyumba. Nyina famire nyina omukyalo oyo ndi mukolera business tuli mugaziya kati basupportinge Hope Shifah bamugule ku mikolo. Sente ezo nyina famire nnene abo bolabaawo ojja kulaba omukyalo ono nga mukadde naye ampita sigenda kwogera kyampita mu kale nga tudduka olwokuba tuli kati nyina bangi abeetaaga sente ezo kati bazituwe. Nga tudduka nga tuli ku video shoot twasemba okuba tubadde tulina event yaabwe baawo annual buli mwaka tugyogereko eya buli mwaka Hope Shifah twasemba kuba yali ku club box kati abawagizi bobadde owa ekintu ekyo kya buli mwaka bakoze batya kutwali club box we twasemba okubeera. Buli mwaka twategekangayo something buli mwaka every January twatekanga something kati okusinziira ku management ya Hope Shifah n'amaanyi ge tuleese bagenda sooka bategekeyo omwaka ogujja mwetegekere olw'okusaba kw'abangi bagenda kuleeta manager wagituumye ki an evening with Hope Shifah oba best of Hope Shifah. Tontegekera 10 years of Hope Shifah nkyali mwana muto eyo ya mwami sitinga nongula ku mukolo nyina omukadde gwentwalira omugaati nyina omwana omuto gwensasulira school fees nyina omuntu gwenzimbira kati bwemba nkyalina amaanyi agakola kankolerera abantu bonna buli asobola okunganyirwamu mu nsi eno ajja kunganyirwamu. Amina. Ate Rupi webale kujja omwami ono ntambudde naye emyaka mingi nnyo tubaddewo okuva amaaso gange gasookera nti nkoleko ku TV abangoberera kuva ku Star TV tuyingira mu ma TV nga wabaayo entalo y'omu kubannwaniranga entalo zange. He's here right now. Simukubiddeeko na simu yawulidde buwulizi n'abuuza endagiriro Shifah aliwa leero mmanyi okola ku metro okola newa saamugambako kuba oluyimba lwange olwalufuna n'alutandika kati Damaliye yaŋŋambye wadde video tennafuluma nze ngenda kukuba audio ku TV bw'omanyi okuba audio ku TV yaŋŋambye Mande batege Star TV ngenda kubaako ndukuba enduzinieko wonna akina Magic UBC so I appreciate thank you so much nkimanyi nange obutakola kino mbadde mba disappointing mmanyi owalabye akayimba wankubidde n'oŋŋamba Shifah bulijjo obikolako n'obireka ku luno beera serious buli gw'osanga ogaba mbeereko mbe serious ndi serious family nyina nene abo mulimu bawala bange bataata bajjajja bamaama abaana kati ndi serious kuba nyina benkolerera sigenda wummula abaami abagala Hope Shifah musoke muleke haji ne waba antwala mu bufumbo antwala n'ebyange family abalabye abaana bonna azokalile tukuba muziki nedda nsobola okufumbirwa ate agala omusajja munyiiza andi ayinza okugenda ne n'agamba toddamu kuyimba ajja kukkiriza nze manyi Katonda agenda kunnondera owange nga tuteesa tasobola kinkola Katonda mba neekuumidde bwereere webale kunyirira okwekuuma kwange kufe busa nyirira webale kunyirira kino kye bayita batya Hope tewakiŋŋambye tubituuma erinnya ki bye twambadde waggulu wano engule
mumutikide ngule bampita enje anti abo bolaba malayika yenze malayika enfirika ne hopo otambula nnyo genda nye Bulaya nga tuvaawo emdongo eno enyolwa kwati management ezze otambula nnyo emdongo tunagipika nga tutambula nnyo bwe tuti naye wali ondabeko nga nfulumya eggwanga ne malayo wadde omwezi ntambula wiiki eba business kuba interview tuzeetaga kuliyimba luno TV radio oluyimba olufuluma agenda kubuulya lufuluma di Edwin tutandikirewo premier bampise nebwentema nga 5 September 10 years of rooping nga 5 September videographer buli mbagenda kunjagalawo gyenvudde yange abayimbi bangi Sasha yaguze meza milioni 2 naye agojagulemu kule musajja wange sente ozirina kuvadde amagezo ina mayiti nkubulira 10 years kati ate kuba tokungula kule musajja imba iziri mu motoka muli nere iyo mweri wemba wenjeta nga simpandike togitwala eri munda muli simulula nkubulira 10 years of roop kati myaka 10 Edwin je tuvudde nga tukyali tongule kwa the tickets wenze kula tickets 50 tugende simulula imbaka tugende alright so basebo nemanyabo mbaniza abali ku tukyali ku video shoot ya mwana mwala Hope Shifah Ndalimba ke kayimba right about now tuline videographer omuko videographer oba video director abakuta kati onakulwayo tuli ba mukisa nti twabade ne mva ku ready yao mbade n'omuvuko omuko bakuta kati that is Dax vibes ate ndi wanjalo ndi negatidwako omukulu Edwin ogamba otya ndi bulungi sebo endongo egamba etya endongo nungi era tugitwaliriza webali kweyagala nkulaba ku mitimbagano weyagala bangamba Edwin wonga yeyagala nnyo ba millions zibeyagala Edwin yeyagala ekyokweyagala kyo kya buli muntu olina okweyagala esebo tutunulire endongo video concept eno luyimba lwa ngoma nganda okay ate nga lyrics za mikolo so twali tulina okukola concept eno nga bwetambula okay nga mwana mula atwala mwana munne ate ne tukola olugendo wa gye baava okay yonna gye baava besinkana mu banka nga bagenze banking ya school fees baludde n'omukono gwabwe kuva bambi nga bakyasoma okay so kiva buli kimu tukyexecute nze nga muze mu kiraba okay yes tutunulire concept lwaki tuze eno twandi tugambe tugende mu kibira ogamba datu tunoonye ekifo kina ka swimming pool ne wasigadde njagadde kuba ekifo kino already tulinako section ya bank ate tulina ne zino gardens ate tulina ne space zokola performance z'omuyimbi nga bwe twaziteeseteese so ogenda okwesanga no kitwanguyira okay yes so tulaba concept eno erina abantu bangi challenges zizogifunyemu kuba omuntu olaba onoyita oli out of experience namanyira managing abantu abangi so sina challenges nezimu ze nafunye ku bantu bano okay yes so wetutunulira trend films etambula etya 2025 etambudde n'emyaka egiwedde tetutambudde bubi kubanga bannayuganda batukiririzaamu ate byetukola babisiima okay so emirimu gyaffe gikyagenda mu maaso ate tulina mingi tugenda okuta abantu bakutyeyo abatulaba ku mukutu ne ku TV bagamba musajja oyo wa bbeeyi client bakwata oti oyinza obutogera mu muwendo naye bakwata oti abayimbi abato batandika nga gwe waliko videographer omuto gye bali nga baagala okwekkiririzaamu buli muntu yenna alina tusomokolera ku ssente z'abalina kuba kiddayo ku concept ki so okola concept yoli nga yalina abeera mu nnyonyi eyo no nga alina abeera kagaali so kisinzira ate kati ebintu bye bayimbako oluusi emirimu gye gimu nti kati nga bayimba love ojja kukosa nti okwadressinga love mu ngeri zonna ez'enjawulo okay yes so akulaba videographer omuto agala okuba nga Edwin Pine akola atya wajje bali nga bekkiriza amagamba kasajja akakola kifaananyi naye mbadde zikalaba funye omukisa okukalaba amagezi sigekampa I think esooka balina okukola ennyo obutenyooma neosikana negativity etya terina kuteeka wansi sigala ngaolemera ku birooto byo ate era wekwase mukama katonda buli kimu kiba kisoboka kamera waaka okozesa kamera ya bbeeyi abayimbi bafuna otya awo mu nsonga kamera erina kuba yakabi videographer atandika biki byalina oconcentratingako nga executing omulimu gwokola mulungi balina okuyiga enkola y'omulimu guno ne batakulaminga bukulaminzi buli kamera nesobola okukola ne weeba ssimu ekikulu nti omanyi ekyokukola kiteeka mu nkola yes okay so nga tukuta concept eno video etandise misana egwa kiro egwa sawa meka era agiraba ku TV agenda okukola interview ene asuubira kuba nga efuluma mu budde ki video era ya misana ya mugiraba ate kye kina kyuka nnyo ate tugenda tugifulumya in less than a week days, yes awo kirungi so abakufuna Edwin abagala okukolako naye bakufuna batya abaga okunfuna social media Edwin Paul buli wamu Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, okay Twitter buli wamu X so enamba zange z'essimu ziri ku mikutu egyo okubanga otutukako abazikwasaganyira mujja bamubawulira okay
ne bajja ne bikola. Albert, so njagala bebaza mwebale kubeerako nange natte bata 10 years of rupee mwe tugenda okubeera ne ba videographer nga banjogerako ebyenjawulo abayimbi ab'enjawulo performances okuva eri Spice Dana, Golden Papa, Luna Mbiru, tulina Mary Butter, tulina Bitus, abayimbi bangi bagenda okubeera ku lunaku olwo naye nga kyanjawulo nti Edwin Po ne ba videographer ne ba songwriter ne ba audio producer bangi baguzedde emmeeza tugenda kuba ne Edwin Po sebo nkwaniza mu lugendo lwange ennaku z'omwezi 5 Septemba lugendo lwako 5 nkuwulidde buli emyezi emeka ebiri tuli mu July waliwo August September so tukwaniza sebo amina neyanziza sebo Barista Coffee Cafe esomero ligenda okubangula okufumba kaawa obika ebyenjawulo omuli cappuccino, espresso, mocha n'ebika ebirala nkuyanja. Okuno nga kwatadde n'okubangula okumixinga juices ebika ebyenjawulo omuli smoothies, milkshakes, mojitos n'ebika ebirala bingi nnyo. Tukuwa certificate ng'omaliriza emisomo n'okuyambako okunoonyeza wano emirimu mu Uganda pozi nga kwatadde n'emitala w'amayanja. Ate nawe ayagala okuwummulamu oyaniririzibwa wano ku Barista Coffee Cafe ofune kajuisi ak'omulembe ne kaakaawa akafumba obulungi okuzaama. Naawe alina omukolo gwonna munange tukola ne komikolo faba Barista Coffee Cafe atwetaaze tutuukirire ku ofisi zaffe tusangibwa Nalukolongo opposite ne Has petrol station okumpi n'ekizimbe ky'amakanga oba tukubira ku 0705 77 44 12 owa WhatsApp yita ku 0777 85 56 45 Barista Coffee Cafe kulw'obwagazi bwakaawa. Silverback Lounge au ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Tulina meeting za kwanjula jangu tweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano ne bunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune. Silverback Lounge ku Salama Road okulira na Makindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 75 noti ngeyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment.